Musajja mukulu amanyikiddwa nga Big Size Bebe Cool Extra Large asazeewo kuba nti amalawo Zuena Lwabuwoomi. Bali mu myaka 2 bazadde abaana, naye Bebe Cool agamba nti Zuena akyampoomera era nga ku birthday ye it is wire after wire, nga bwe yayimba akayimba nti baby wire wire saagala na kumanyamanya. Bebe Cool tayagala kumanya oba Zuena akaddiye, Zuena tayagala kumanya oba Bebe Cool akaddiye, wabula buli kaseera waya waya bwetwogerera bali ku Kyobero Hotel and Lodge gye bagenda mu maaso n'okuba nti besanyusaamu ku mazaalibwa ga Bebe Cool, era nga Bebe Cool omukwano muyitirivu ddala avaayo agamba nti yes leka nfune VIP treat ne bebi wange omukyala yeka omusoga akyasinza okuba nti atukula bamuyita Baby Zuena. Uganda ready for this, nsubira muli ready kunegano amawulire. Yagala munno nga bwakwagala, yes yagala munno nga bwakwagala kubanga abaddala kizibu kusanga abaddala era nga ab'omufuna bambiita omusuulanga. Bebe Cool Zuena bagenda mu maaso n'okuba nti basettinga pace kogata trend n'okuinspiring abantu bangi nga bagamba nti obaolyawo buli kimu kigenda mu maaso n'okuba nti kisoboka. Bebe Cool agambye nti bukyanga luba lwa mindi Bebe Zuena buli lwemufuna addamu bupya, nkugamba ampomera bupya ampomera buto era nga omukyalo ono asesobola kuba nti muleka okubeera kumpi naye kwe kugenda maaso n'okuba nti funa essanyu lyange era nga Bebe Cool yasobodde okuba nti obaolya akubibwako ebifaananyi nga gye mu saati ayagala kuwomerwa Zuena mulojjodde. Wano nno mikono gya Bebe Cool emitonotono gyasobodde okuba nti gibeerawo era nga bye tugenda okuba nti kutuusako right about now. Yes bye tugenda okuba nti kutuusako right about now nawe osobola okuba nti obyefunirako. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number one rich boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribe nga webale kuba nti ever tukonamu n'ogamba nti yes limoja Jimso gwe nina okuba nti ntambula naye asobole okuba nti antuusaako byalina okuba nti antuusaako olwono tusobole okuba nti tufuna ebiki ebitambula. Ngenda kusaba muna Uganda genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga ku mukutu gwaffe osobole okuba nti ofuna ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda. Now bukyanga Bebe Cool afuna Zuena, bambi Zuena agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo awoomera buwoomerwa Bebe Cool era nga Bebe Cool takyatoma yeebaza bwebaza okufuna omukyala alina obuwoomi bwe buti era nga ku baana bonna bamukunkumuddemu balinga bana bataano. Zuena akyagenda mu maaso n'okuba nti atestinga nga Bebe Cool bwe yamusanga mu kusooka era nga Bebe Cool bukyanga afuna Zuena agenda mu maaso n'okuba nti amunyumirwa nga eyakafuna akaana ak'emyaka 18 ku myaka 2 gye basobodde okuba nti babeera bonna. Bebe Cool asobodde okuba nti akwata Zuena buli lunaku okuba nti amuzza obupya okumulaga omukwano gwe yamusuubiza okuva mu ntandikwa nga be baali n'okuba nti amukkirizaamu okumuwa ku maanyi. Wetwogerera Bebe Cool amalawo Zuena Lwabuwoomi, nkiddamu wetwogerera Bebe Cool amalawo Zuena Lwabuwoomi. Jjukira birthday ya Bebe Cool yabaddeyo olunaku lwabadde lwakusatu era nga Bebe Cool yasobodde okuba nti obaolyawo ajaguza amazaalibwagge mpola mpola. Ku buno obubaga kwabaddeko mikwano gye, kwabaddeko bakyali abatonotono abasobodde okuba nti batambula ne Bebe era nga Bebe yasobodde okuba nti atambula ne mukyala wamanyikiddwa nga Zuena Sali Kirema mpola mpola basobodde okuba nti batambulamu bonna. Bebe mukuba nti atambula mama nga kimu bibiri zikisi kimu bibiri bupeeke kimu bibiri Bebe tuyingire kala kimu bibiri Bebe tuyingire akayumba. It was wire after wire after wire after wire. Bebe Cool ne Zuena basobodde okuba nti baselebratinga birthday yaabwe naye ng'ate yabadde ya style ku luno gyabadde migundi. It is wire wire Bebe Cool oluyimba nga bwe yaluyimba nkugambye Zuena yasobodde okuba nti akusa Bebe Cool akantu ako akamadam animal yasobodde okuba nti akamuwa mu bulambalamba n'akafuna era nga Bebe yasobodde okuba nti anyumirwa ensolo ya Zuena era nga paka sawa zino Bebe Cool akyali mu nsolo ya Zuena. Bebe Cool agamba nti nze nafuna omukyala akyasinza okuba nti ye mulungi mu Uganda era nga buli gyenkoma okuba nti musembera gyenkoma okuba nti mwagala alina amasannyalaze ne bwembeera mu distance yenkanawa ngenda mu maaso n'okuba nti ngawulire n'okuba nti ngafiiringa era nga omukyala ono kyekimu ku kirabo Mukama kye yampa yagenda mu maaso n'okuba nti neebaza Mukama olw'okumpa omukyala akyasinzeyo okuba omulungi n'okumpa omukyala akyasinzeyo
akyasinza okuba n'eddembe n'okumpa omukyala akyasinza okuba nti wakabi ddala kubanga ate omukyala ono y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera nti balungi gwekirizagana Zuena Mbooko era nga tewali mukyala amusinga mu Uganda. Oyo bamuyita Bebe ensonga ze lwaki agenda mu maaso n'okuba nti agenda ayagala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zuena era nga Zuena bino ebyo ebigambo byagambye Bebe ku birthday n'amugamba nti gwe papa okimanyi bulungi nkwagala nnyo okimanyi bulungi nti gwe mwami wange omwami wange omulungi era nga tata w'abaana bange ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti Mukama akumpeera obulamu n'omukisa obuwangazi osobole okuba nti obeerawo ebbanga lyonna kubanga nkimanyi bulungi nti nkwetaaga abantu bakwetaaga genda mu maaso n'okubeera n'omutima omugonvu omuyambi ogwo guyamba kuva ku baana bo abantu ab'oku kyalo abannauganda kugatta n'okuba nti ogenda maaso n'okuba nti osaasajja positivity mu nsi yonna. Bebe okuva lwe nafuna mukwano gwange era nga omukwano gwo sigudawutinga nga bukyanga nkufuna ogenda mu maaso n'okuba nti ogundaga era nga ni happy nti oli ku ludda lwange buli kaseera. Kyekimu ku nsonga ezingumya nengamba nti nafuna omusajja ow'ettabu era nga omusajja njagalira ddala. Nina ensonga zange lwaki nasalawo okuba nti nkwagala naawe olina ensonga zo lwaki wasalawo okuba nti onjagala naye ng'ate kyemanyi nti ensonga zaffe zamala ne zikwatagana bye wali onoonya bye wafuna mu nze nange bye nali noonya ebbali bye nafunamu ggwe era nga twagenda mu maaso n'okuba nti tutereezeganya bukyanga nkufuna buli kipya buli kimu kidda bupya era nga bukyanga nkufuna ogenda mu maaso n'okuba nti bambi ondabikira bulungi. Nkwagala nnyo tata w'abaana tata Alpha Salibiata Hendrik Adini n'abasigaddewo gwe tata bulamu era nga njagera maaso n'okuba nti nkwagala. Bebe eno message tyamulese kyekimu yayingidde mu kitanda n'asabula omuntu bampita tambi jimusa omukutu guli gwa Uganda Mukamooli webale kuba nti otambula naffe.